Kale nti olunaku olwaleero munnange kibadde Edokolo, kubadde kusula mu ngaato, kubadde kitokota si kisaanikire era nga bw'okirabaawo anti munnange olunaku olwaleero abakyala abaagala entebe y'Edokolo abeewulira abalina eryanyi olunaku olwaleero ebadde nomination day. Olunaku olwaleero n'olwenkya abamu basobodde okuba nga banominatinga leero, abamu bajja kuba bankya. So kubadde kujaganya kusula mu ngaato kukoona buli kimu nga bw'okimanyi nga buli kibiina kiwerekerako omuntu waabwe abakwatidde ebbendera wali ku electoral commission okubanga babeera nominated. Mbaniriza nate mwena abali naffe akadde nga kano kantwale omukisa guno okuba nga mbakulisaayo yonna gye mutambulidde olunaku olwaleero. Katusuubire nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Gigenze gitya, gitambudde gitya? Ffe bwe tuli nnyo butereevu okuba nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo nga bulijjo, era nga we nkugamba nti tulakkalira nywera buli kimu mbe nga nkikuwa mu bujjuvu. Yes, tulaba nti olunaku olwaleero munnakibiina kya National Unity Platform omukyala amanyiddwa nga Harriet Ageno, oyo nno nga yakutte omunvuuli, yes, oba umbrella, yagenda okuba nga akwatira National Unity Platform ebbendera, era nga olunaku olwaleero basobodde okuba nga bamunominatinga nga bw'olabaawo mu kifaananyi. Bannakibiina kya National Unity Platform bagenze mu bungi nnyo era nkiddamu. Ate ne tulaba nti omukyala amanyiddwa nga Dr. Rosemary Ogwal, oyo nga muwala w'omugenzi wa FDC. Tulaba bannakibiina kya UPC nabo bazze mu bungi okuba nga bakola ki, nga bawerekerako omuntu waabwe. So olwaleero tufunye bakandidates abo be basobodde okuba nga banominatingibwa, naye ate olunaku olw'enkya tulinayo abalala. Mujjukire entebe eno eriko abantu 5 abagyagala, naye nga buli omu yeewulira, buli omu awulira amaanyi agayina, era buli omu amanyi yagenda okuba nga ayitako. Tulina abakyala 5, entebe eri emu, naye nga bonna bagyetaaga. Naye kye nsobola okugamba nti ate ekyenjawulo kiriwo nti this time around abopposition bonna baleese, bonna bafrontinze. FDC erina candidate, NUP erina candidate, UPC erina candidate, then definitely NRM erina candidate, then we have one independent. So awo nno simanyi gye bigenda okuggweera, naye nga ndaba nga buli omu yeewulira, buli kibiina kyefiringa, buli kibiina kimanyi nti amaanyi mwegali era bajja kuba nga bayitako. Naye nga tulaba nti olunaku olwaleero nga omukyala Dr. Rina Zedriga ono nga ye president aliko essaawa eno, ye president wa National Unity Platform aliko oba afuga acting, kubanga tumanyi nti president taliwo, ali bweru w'eggwanga. Gyagamba nti ajja kuba nga amalayo ennaku 10, then omukyala Dr. Nina Zedriga abeere nga abavugamu mu nnaku 10 zino nga taliiwo. So yakulembeddemu, yayungudde abawanvu n'abampi, abanene n'abatono, abeeru n'abaddugavu, bonna n'abayiwa Edokolo. Era olunaku olwaleero bayisizza ebivvulo nga bawerekerako omukyala amanyiddwa nga Harriet Ogeno okuba nga bamuwerekerako wali ku electoral commission okubeera nga anominatingibwa. Abantu babaddewo mu bungi, nga wamanyi abaana abo ba foot soldier ebintu byabwe tebalekerera, era babaddewo yadde nga abamu tubaddeko nabo eri Kabong, tubaddeko nabo eyo Labong district mu kuziika abadde chairperson wa kunga team oyo gwe bakubye amasasi. Abaana ba foot soldiers babaddeyo mu bungi ne secretariat okubanga, naye ate tekibagaanye abamu okubanga tenga bali Edokolo. Era njagala okumanya okusuubiza nti era n'abali abagenzi ojja kuba already ng'olaba ba foot soldiers bangi Edokolo, kubanga kati nominations ziwedde, kati ekidiridde ki kudda ku ground kunoonya kalulu. Era kyemanyi nti olukano lujja kuba munange nga kasavu kanyama. Twali tusuubira nti oba oliyaawo nti abantu bano bajja kutuula ku mmeeza bateese bakkirizaganye nti opposition efrontingeyo omuntu omu, but unfortunately baagaana. Kirabika bayinza okuba nga baalemerwa okuba nga batuula wamu ne bakola ki, ne bakiikanyaako nti opposition ebe nga ereeta candidate omu. Kati ndaba buli pate eineyo we
ate nga NRM yo definitely balina omu nga bwokimanyi kati bano bajja kubanga bakompitinga nani no owa NRM omu jukira bano opposition bajja kubanga ate basharinga obululu singa oba oli abaali bakikanyako nga baali bakyogeddeko nti baleka omuntu omu naye ndowooza buli pati yalemerera okubanga buli omu ng'egamba ndowooza buli pati yasalawo negamba nti anayimukira munne katukireke nga wekiri so bwekityo bwekigenda mu maaso nnaku olw'enkya muna NRM ajja kubanga nominatingibwa n'ebirala kati abisigadde kujja kuba kudda ku ground ate batandika okubanga bayiga akalulu mpaka ani ayitako naye nga tulaba nti kibiina kya National Unity Platform bano siga omulundi ogusoose okubanga beegezaamu eyo mu Northern Uganda tujjukira nti waliyo by elections omugenzi the right honorable speaker Jacob Oranya we yava mu bulamu bw'ensi eno naye bagezaako ne bafrontingayo omukulu yali amanyiddwa nga Simon may he so rest in eternal peace kubanga yamala n'afa yamalawo ebbanga ttini nnyo naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno bagezaako era naye ne bamufrontinga n'agezaako naye nga womanyi ebintu tebyalimu bwerufu nga womanyi bwe bitambula teyasobola kubanga ayitawo so si gwe mulundi ogusoose si by elections zokka tulabe ne general elections nazo bagenda baludde nga nazo bafrontingayo naye tebanabeera kubeera successful ng'epati zino ndala nga Forum for Democratic Change wamu ne UPC abo bo batera nnyo okufunayo candidates eyo mu Northern Uganda naye Nanup ebadde tenaba kubeera successful naye tumanyi nti gye bujja mu maaso eyo kubanga omulamwa gwa Kunga bagezezzaako nnyo okubanga bagutambuzza nnyo Uganda yonna kyetusuubira nti mu maaso eyo ebintu bijja kubanga bikyukamu abantu bategeere ojja kwesanga nga nayo etandise okubanga efunayo obuwanguzi obw'amaanyi naye nga kyensobola okugamba nti tuli wamu era nga tukyatambula wamu tuwerabira kubanga oba oli subscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna tukyali wamu era nga tukyatambula wamu tukyakuweereza amawulire mangi nnyo weyongera okubanga otambula naffe buli kimu tulakkalira amawulire tujja kubanga tugakuwa nno tulina amawulire mangi nnyo mu maaso awo njagala kukuleetera eggulire eryajje n'omuwozi Kainerugaba gwe tomisinga kubanga gwokya yes eggulire lya General Muhoozi Kainerugaba lijja kubanga lyokya tomisinga yadde dakiika emu bweti kubanga womisinga ojja kubanga ofirwa tukomawo temuvaawo